olesa abakazi bameka abakazi 7 n'abaana 8 naye ng'olinga agamana mfudde kati tonteka ko n'olimi wakufa olinga yagala afe ndesa abakazi nfudde obuuza mulambo kale omulambo kagwogere kati njogera ng'omulambo amasasi oyagala bagakubewa ngeri gye nina ekibuto baba bagenda kunkubawa zate bayinza okunkuba gasinga gayisi mu buntu kuba balowooza omubiri omunene sasire guliyo gamangu kubanga kati obuzibu bwennina ekibuto kinene okiraba ogutwe gunene buli body part endiko nnene simanyi wagenda kunkuba mu magazini 10 mukama yamanyi kuba laba seyisima muzeyize ndi muvubuka kuba nsobola okwerwana kayisima oli wadde okanga obukazi bwati naafe bamukubye mu magazini bamukubye mmeka amasasi 6 bagenda kunsa amasasi 12 kubanga nze ate abantu abanoonya bakomando sibe bali abamanyi omuntu wakubira essimu n'agamba sweet heart oli luddawa nojjako essimu emisana tesibako kati lwaki towasa kakati gotomanyi n'okuba essimu nga teriiko katuusa ne ku poliisi essimu ebabuze njagala ebintu bino tuba tubyogera tubeera nga serious kubanga this is life issue abantu bangi bazenga bafa nga mulowooza bali mulwali ebiseera ebisinga n'omugenzi ntuli yalaajana n'abalagazi audio nga mulowooza musaaga mbadde wano ku poliisi nkoze statement nga weemuli abantiisatiisa mbalaze poliisi nenkola statement enamba ezintiisatiisa nziwaddeyo kati gavumenti oba ne Uganda poliisi ekole ogwayo lwakuba ekineralikizaamu kiri kimu genda opye sirawo nnyo naye beetaaga buyambi kati simanyi Katonda yagenda otuyamba simanyi bwekyo munakiteekayo kubanga nabanga naye ebizibu byonna nabo byebalina nabo babakangakanga ate nange bankangakanga kati gye nzija okuwaaba kati gye nsubi abo batuganye byotogireke naawe genzize ande totankula mbeera bintu bya TV za muganda zisumba togere ebintu by'ekikulu genzize okulopa abantu abatiisatiisa kubanga okuva nakola tweet eri sifunanga mirembe bamukusinga abakazi mu kamera naawe tuli mu bintu bya bulamu kuva nakola tweet eri sifunanga mirembe abankangakanga mbalaze poliisi bankubira amasimu nga bansetinga obukazi olaga nakuba essimu alo sweet heart bajja oluwanko agikuba ssaawa 5:06 nga tomumanyi waliwo enamba entiisatiisa leeteserona lyasiimwe bogera abasuspect mu kamera zita advisory wakikiza okutataganya omukazi akubiranga enamba ereetalona lyasiimwe oli nakubiranga eta Fred bikijjaamu bakubira bakozesa enamba ez'enjawulo naye nze okuba nga okwogera mazima gugenda okunzisa mwenna abatemu abanoonya siina musango zigendaga nenenyaja maaso ga Katonda wange abaana bange Katonda alibakuza naye ekirinuma mu bulamu nga nfiiridde kwogera mazima bannayuganda ne mutabimanya nti ono banabasajja batufiirira kwogera mazima kuba tuli mu bulamu obuzibu bwe munsanzeemu oba tolina mirembe oba tolina ga kisajja oba oli ku bunkenke bizinesi zo zifa mayindi yeefa kitegeeza tuli mu kutiisibwa tuli mu katyaba g'ak'amaanyi kitegeeza bano abantu betufiiririra nabo nammwenzi okufa si kyekikulu naye ekikulu mwe kufuna ddembe lyammwe eryo lyenwanirira bajjo tubuulire bano abasajja abakutiisatiisa bazudde wikinesi yo nti tolina mukyala okutega nze simanyi siri mutemu abantiisatiisa be bamanyi sirina mukyala oba nina nzimanyi kimu nti bantiisatiisa naye nze ekinnuma abantu betulwanire nabo sometimes omuntu bw'afa nga bakikomyawo ate nga tebafunye ebigendererwa byabwe kubanga bajjo n'abalala batiisatiisa aboogera amazima ne Ichuli wange yafudde ng'ayogera amazima tegagenda kuggwa Ichuli yafudde katuwende ngenda kufa kayaddewo kaye agenda kufa mufumbira abeerewo mufumbira agenda kufa Tamale Junior abeerewo Tamale Junior agenda kufa Alex Oji tebalina kye bagenda kukola ekituufu mmwe abatutta nammwe ate abatiisatiisa okututta anti tugenda basookayo busoosi ate zigenda kufa nga nwanidde miliyoni z'abantu ne miliyoni bwe zijja nenjogera ku kikyamu Alex oli mubbi nti wabbye essaati ya munno nga Brian ali mukaaba maziga ddala Brian agamba nti Alex anwaniridde ompulya bulungi nze mba nkoze omulimu gwange owa Katonda ekisinga ekibi kulyamu banno lukwe oba kulyamu bannansi lukwe nze mbasikulidde mu lukwe nga nfiridde ku mulimu nga baluku ogw'okununula eddembe lyo okulaba ng'ofuna kye weetaaga especially social service delivery kati kigenda okunzisa bwe ngamba nti Alex njagala maama waafu ne panado tata waafu ne kando bwe ngamba nti Alex nti freedom of speech ngamba nti Alex osinga bulent wakati ekimpalanya gamba muntu omuntu asinga omulala bwe ndowooza nga nze naye ate omuntu omulala ayinza okukozesa chance eyo naye n'ambattula olw'ebyo ebiri otegeera kati era Isima yafiiridde mu kavuyo kangi tekisinza okuntiisa yabadde ne famire y'engola video gye yakola ayina simanya aba airport simanya ayina ebebuddo simanya abantu entalo zibadde nnyo obulwa naye nze tracing yange mwena bannayuganda n'abagenda okunkuba ebinnyo nze rero nina abalabe babiri mu Uganda nina President Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ekyo munakiteekawo temukiteekeyo soko tubuulire eddambi okubanga mwina otandikewo abagenda okunkuba ebinnyo banvunaana kulwanirira abantu bawaasi
interview somehow hard buke doyizo kutakitekayo sipaka nawe nakuzino wafuna akatengo neka tulabe nzekati ninabala basi ina ntalo ndala banayugata babalimba limbanga tibajja ino omuntu bya line the business ye ogambye kuliriza bulungi wangosa logiki bwembanga afunye ekizibu tebabalimba limbanga tinalinyigidde ko business y'omuntu tabana linfumye ko omuntu nga sikino mbera mu entertainment yange nakogera ku bintu biruma bantu nze bwenfa we mukunonyeza bana Uganda mumanyo ate kirinsa bisanga nfudde temumpanga amabugo kati ntandise okulama ne musikalanga kwekyo kyenwani ate mutekanga wembera omulabo bawe ne mugulekanga ku kkubo nga guunye ne mutayamba nga baana bange Katonda ali bayamba nene mukukiriza ekyo kyembadde njogerako nonaku lwendifa mukume ku busiki buli tawuni njagala buli Uganda ekumwa akasiki omuzira afudde ndibere eri magombe nga mbalaba nga nsanyuka mukume ku busiki mweyongera obukambwe mwe baje bafiiridde bino mbyogera kwa tuli ku TV nze kirinsanyusa omulambo gwange ne mutanteekako ttaka bayina ne banzika bateeka baleka watano ku kikumi eriwo ebbajjo ennyumba z'ekika zonna bazi ne bateekawo midala gya mbizi ali nagaana okugula ekijja because njagala abaana ne bakule nti ennaku eruma saagala kukuza baana mu mbeera nnungi ompulira bulungi basirwale nga baganda bange bwe batunda yika kumpi 10 ez'ebbajjo ne baleka watano kuki kuba bakola buli kimu bakiyina kati omwana olina omukuliza mu mbeera ebibiyo laki ovola Alex sikyavuga kwata bulungi kalo sikyabuvunaanyizibwa owulira bulungi kulaga mwana nti gwe musika bolaga omwana nti gwe musika abamusiru abamusi abayina amalala abatagula banne ababba ennyama y'abanne abaali aroganti abatayina mpisa tata yampa obusika amanyize ngendo sikire ettaka lino amanyize ngendo sikire ekika kino otegera omusika abatategeera omusika abamutamiivu anywa omwenge kubanga buli kimu aba amanyi ebbosi w'ekika ekyo aba amanyi ebbosi wa famire kakibi nnyo okusobola kugwa enti Alex ng'ogenda okunsikira abazadde abanda bamukame temulaga baana bamwe basika omusika bamubeera naye mu mutima era byogendereza ne biba international oba ne biba nsina ne bagamba nti oli kati nga Congo president yaddako yani Kabila ng'afudde Kabila yali mwana wa Kabila yajja mu ntebe nga tamanyi nti yagenda okubeeramu oba musajja watu yeekubaako n'awamba buwambi naye teragako kitaawe teragako omuntu nti yagenda okuba president naye lwaki yakuba kati because kyali teyakimanya Alex omuntu ow'amaanyi teyemanya nti ow'amaanyi sika teyemanya nti sika kamiyoni zesika naye teyemanyi nti sika Bobi Wine zesika tamanyi maanyi ge nti w'amaanyi olaba Bobi Wine omusanga nga yeyonde sika kitegeeza teyakuliramu malala naye nkuwa example yani Bebe Cool muyimbi wadoboozi ddungi naye yeemanyi nti sika osobola omusanga mu bantu agana okubuuza wamulaba ku lumbe toseka anti ze mujja kuntaka bintabyo byakumuntu nziraamwe civilized man asanga gasumba nemubuuza nembuuza Mbalamu nembuuza Dr. Victoria University American Muganga nenkwata Bebe Cool nekiteeka eri omukono kitegeeza nti yakula talina mpisa nange bajja g'omwana omutaba nampisa ko nalaga civilization nenkwata ente nembatuula mu maaso balabe bange naye nembalaga nti nze ng'omukulembeze w'ekya bwe ndiba tebandiye binnyo nina okulaga akabonero entalo zaffe ziba za mu kisenge eziba za fakumi by the way kwa olunaku naye olwesa civilization ey'ekika ekyawange era bwe ndifa siri wa muntu alinzirira mu bigere because bajje tasambika waye bajjo alina karakita zonna ye bajjo omukulembeze w'eggwanga zisobola okulembera Uganda ye bajjo MP ye bajjo meya ye bajjo asima toyi ku kyalo ye bajjo asima boholo ku kyalo ye bajjo w'amawulire olumu nsobola okwefula buloga olumu neneefula ow'amagezi olumu neneefula omusiru am the only man in Uganda with the boss nonsense and sense njagala ompeyo omulala bwensalawo kusiri wala ogamba kino kisiru nnyo bwensalawo kugezi wala ogamba kino kigezi naye Uganda bwendifa muli bamufiriddwa omuntu talenti yange tendizibwawo kubanga nwaniride olugodo lw'emakini walulabye olwassalaama road tetwatulamu mu bigunde ba David Koma ne baluyiba ekiruddu mina abantu bempereza eddagala endakasongola bamulekwa wange era that's why nagamba Alex sina kyavugaga tegenda kulekera mwana wange byebugaga wange bamulekwa nana biteeka manyaga bamulekwa njagala abaana bajja kubeera bamulekwa naye ate bo njagala bamanye ensi bwekyo nabalekera ngenda balekera good education kubanga kyenjagala okulekera abaana sagala balekera wadde katiko kattaka njagala mbaleke nga basomye bulungi omwana bwamala university agenda yiyo obulamu kuba oba okuze waliyo omwaza abantu benjogerako nomunabi badambe ne kasongola bagala singi kasanvu bwe twagenda kasanda mubazamba ono omusajja wa Tungi ani ono kwezi ekasera tulina abaana betubeera nayo kwezi mitambo basoma n'emitwalo ebiri kati bwembanga omuntu bwenkoze ku nsi obutono lwaki sibolekera abaana abo abange bamanyi bamama we beesobola bo basobola babezaawo in case of anything watali muzadde tasula kwezaawo mwana we